ate nakedduka kyekiriwo lalebo kyekiriwo otandisa situla ebyuma ono bwali sebolokakoli olwabutiseji kati obusuubira kukolaki kyekiriwo lalebo gyetuli naffe gyetukale mwebale Edi soko otubuulire tukulabye ne honorable wano Nsereko abantu gwe badde bamanyi nti mmwe aba people power naye temukyakwatagana kiki mwazeemu omukwano si nkigambe nti ate tubeerankaawo musima tetukwataga just waliwo ebiseera ebisinga muyinza okwawukanako mu ndowooza mu njogera oba ne mwawukanamuko muntu ekitegeeza nti kati ate afuuse mulabewo oba afuuse biki Nsereko era naye munnaffe okitegeera naye munnaffe lwakuba tasalawo saidi gyagwa tamanyi tasalawo wayagala kubeera okitegeera eri ayagalayo nenda ayagalayo okitegeera just kwawukana mundu nenga kyali waffe era nga otulabye kyagala kugamba abansoko batangaze waliwo abagamba nti busima ebiri engeri gyabyegaanamu Tajangako wa Bobby. Hii eranze kyenchovala nabagamba muteeke kamera mu mayumba. Kamera zikola ki ziraga bingi. Okitegeera yali azeyoko wa Bobby Wine. Okitegeera yali azeyoko temwamulabi nange naliyo. Taswala kujja gye muli. Batya okuswala okubanga ajja n'akubuuzaako nga wazze ne mwebuuza. Ate kati ye si yenze. Okitegeera nze manswala ogenda owo muntu jali simanyi mulala ye waba akibulira okitegeera waba ye taswadde oba aswadde okitegeera nenga mu bufunze mwamusonyiwa tetulina mpalana na muntu yenna niiko tulina mpalana na muntu yenna buli muntu tumwagala oba waawa oba wadini ki oba gwanga ki buli muntu yenna tumwagala ffe twagala tube kitole okitegeera tetwagala byakweyawula mubali ate nedda bano ye nedda ffe buli muntu yenna tumwagala just kumunnyonnyola kwogerako naye n'abuuka namanya kikyabadde olusi kikyabadde tamanyi oba namanya kikyabadde kyalina okuba oba okitegeera tukulaba oli ku kooti buzibu ki tukedde wa bajjo tubaali tugenze wa bajjo batutte eri Nakawa batugere bamuleeta Nakawa ne tuyiika Nakawa ffenna ale tutuuseeyo mbutaliiyo ne tulowooza oba batulimba ne tubeerabeerawokko naye ne tugaba bayiza ate omuleeta eno nga tetuliiyo twesibye eri okitegeera bannaffe abamu abadde eno kwe kumulaba nga waali ne batukubira ne tulyoka tujja wano tulinze bajjo lwakuba tetusazeeyo Stella Nyanzi waggulu ne tusobola tubeerako mu sikooti ya Stella Nyanzi soko tuwemu kati nebya Stella Nyanzi byo bigenda bitya Stella Nyanzi mbiraseeyo waggulu bali balooya bali mu luzuugu luli boy lokoseseko ili flagolato delicito lokoseseko wedda gyendi waggulu Stella tuli naye tumusabira era kulasiti tujja kiggusa naye akaye ayagala obbeerayo kubanga omuntu ng'oli ku kituufu nze niiko nange kati nze z'okuŋŋamba negaana ekintu onsonyiwe okitegeera nga gwe okinsibako omanyi nti kituufu nga nze manyi si kituufu wakiri onsiba nga naye jeni ndi mugumu ng'ate ndi muki nga ndi musanyufu Stella Nyanzi sigamba nti olowooza talina bamweyimirirwa olowooza ye tayagala fuluma naye ayagala amazima gaveeyo okitegeera afulume nga ye muwanguzi si byamusonyiwa ate bakuteekeko amateeka simanya atoddamu kuyita wano togende wakiso togenda wano eno ye ayagala afulume nga ali free Stella Nyanzi nga ye muwanguzi alina abamweyimirira naye ayagala akakase nti ye muwanguzi era tubaleseeyo waggulu babbenkana oli bamubuuza ebibuuzo tamanyi na byakuddamu okitegeera kati nga gwe leero tusuubire ekigendo gwe kyolowooza ekiyinza okubaawo ku bajjo abamweyimirira bajjo bazze bangi nnyo we bali wano abamweyimirira ndabyeko nga 10 n'abalala bakyajja naye kati kiri eri ndowooza nga obimanyi era obimanyi byali jimu okitegeera bajja kutandika kuteekayo bakuteekeyokko mbusima bakumalemu disipulini naye bajjo mugumu nga gwe yagendayo yali agezeeyoko Luzira just holiday oba ogeze ku holiday nti sirina simu yange simanya siraba ku TV yange yadde sebaka ku buliri bwange tewali kyamaanyi Luzira ogenda kiringa woosula ku Lombe Niiko oba osuze mu kkomera gy'osuze onkera oba ojja vaayo okitegeera
ninkera obujja vaayo tewali kyamaanyi si nti bakuba alinga ogenda okubeeruzira bajja omugumya bajja omugumu naawe ngamba omugumya alimu ekubwa teri agenda mukuba kasita ova mikono gy'abaana abaki bano bakanywa omusaayi n'oyingira mbali abasajja ba pulizoni bali balina empisa okitegeera pozi nga bamuwereddeyo obutwa ate kyesisuubira kuba si mudongo okitegeera. Abaana ba People Power bavaayo batabuka nnyo omukulu yavaayo Gavana S n'agamba nti tebalina mpisa biki mbu basaana baterezeemuko kati era nga mukamange wasiba bagamba ebintu ebitalina makulu tutuyirabbe wakati zepe gavalesa abakulukuki zisobola okujojala gavalesa abuze basaagala bama kusaana mwogerako eyo nerinya wandirijjeemu kati oyo mwogereko kukiraawo ajja omusale busazi kaviri ati simayo waina sente ezisobola osaliwa edi mutu enviiri ajje okitegeera zemanya musalanga munnyonnyole tomanyi osanga naye yawaba osanga wanajja lansala akaviri nitwogeramu ajja piikinga okitegeera naye eyo twandibadde tuvaayo tubirekere manager si manager naye taliiwo. Eddie tulengera abaana ba People Power abasinga bazze abamu ku bakulu naye wooli tubadde tulusuubira Bobi Wine naye alina okubaawo waneeno buzibu ki fwano era kyobola abaana ba People Power bangi nnyo fwano buli omu munnaffe mu struggle aba munnaffe oba okitegeera Bobi Wine nga Bobi Wine Mr. President tali mu ggwanga ali ku mirimu gya ggwanga ateebula ebweru bw'eggwanga naye nga essaawa yonna tumusuubira agenda kuba akomyewo gyabadde obadde olaba ebivulu obadde obiraba buli wamu tuba tubipostinga buli wamu naye nga very soon agenda kuba akomyewo yensonga lwaki taliiwo ffenna wano weetuli ku lulwe ne ku lwabannaffe mu struggle naye nga bannakyali baffe tetupowa just bino batukangamu obe nga tokyasobola kwogera bo bayisengawo ebyabwe nga ffe tusirise busirisi naye lino eggwanga lyaffe bwe tunaatuula ne tusirika busirisi ne twetuulako ffe tugenda okukafiirangamu emisolo bagibinika ffe ffe tugenda osasulanga emisolo luli tetwabifaako naye kati okuva pulezidenti we yajja abantu bonna baazibuka amaaso kati abantu bali focused naye tugende mu kooti labika etandise ndaba abantu bayingira